Bobi Wine bagamba asomba abantu. Bobi Wine asomba abantu buli walaga. Fe tutegeera bulala wamu bagatukuba bukubi. Kati kagambe abantu badduka okuva e Kampala ne bagenda emitiyana kubigere ne mugale ekkubo ababoda ne bayita mu Kalitunsi boda omutwalo nga mulamba gundi mmwe muve mu Katemba abantu bakoowu kati ana ekirala bakimanyi ti okudduka kwe badduka ko bati mayirana bali mu kola practice ya kudduka mu protest vote walinga kiwedde Munnayuganda suubula fulaga zikubeere kumpi bw'oba osobola zikola zikole ogenda kufuna akasente kifuuse kyatunzibwa ekityo anti bapalalanga nkofiira kati leero mugenda palala na fulaga gwe weegendereze epiki ezo ogenda okulaba abazze okunywa amafuta g'NRM ne t-shirt nga ku tanka zaabwe eza piki noonaayiwamu amafuta ng'alengera kuliko Kyagulanyi eno side eno kuliko babula kakati wenjogerera olwaleero Bebe Cool mutabani wa Mulwanyi kati Kenzo mutabani w'Omulwanyi mutabani wa Chief Ali kiwedde ndowooza ne bwe sikutwala wala kati mutabani w'Omulwanyi bw'aba kitaawe taliiwo kitegeeza omwana aba mu bigere bye yalwana Musuuza yalwana kati kagambe bino toliddamu kulaba lonchi ya liripazo toliddamu kulaba lonchi ya Gravity ow'eddwaliro lonchi ya Bebe Cool eri boxingidde oluyimba lwe yakola n'atambula n'anoona ssente y'omusolo siruwulira na kuledi nange mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. The CEO Beauty by Cassandra tulina habo wa buli kika supplements ebizigo ebyerusa n'ebiteerusa oyagala kusigala mu kala yo oyagala ku brighteningamu oyagala kwekuba mpiso emimwa gyo gyasirira tulina pink lips n'amajani gakuyambako mangu okufuna olubuto tulina empeke za kabina wamu n'ebizigo oyagala kugejja oba kukogga tulina bedroom product nako gels sabuni ya yerusa osobola tukubirako 0708 76 32 11 nga tusangibwa Mperere ku Gayaza Road. Nze lujja omulungi atulaba okwetola ensi yonna mbabuuzaako n'embebaza okuba mugoya video zaffe ez'enjawulo ndine Senior Kabaya bane temugenda kunzija Kabaya oba mwagala oba temwagala lwaki bagamba akazindalo kange okegendereze jova nti bamanyika gwe kati lujja jova ewa gyenva mmwe bantu TV yamwe Star TV si UBC ya government nawo bamukozi olwo bokitegedde lwaki akazindalo kano sikatwalidde minister oba mukozi wa government oba ali mu kibiina kya NRM nenkayitira Kabaya w'enkyukakyuka osanga era olina byonneetaagako nga saawa zino kyekiriwo nga naawe olina ensonga zongo ga Kabaya yajjo zigusa kati gamba abantu abalekerawo okugamba akazindalo kegende kakati asijja bagamba nti oba kinabo balina endowooza yabwe tomanya nerujja basobola omukozesa wano bantu bazze bakozesebwa kati kankusese kankuwa ekyokulabira konna badde wano olunaku lwajjo ne wajja omwami bamuyita Saanya omujjo ono yali mu Nopo yali mu Nopo eyakavewa mu president eyakavewa Museveni Kololo waiseewo bbanga ki yakavayo wano bbanga siddene wano nga sinkanya ababoda wiiki nga 2 bannabyabufuzi abaava mu Nopo ne bayigatta kwenaali kyokka bannange Saanya asibiddeawo piki n'agamba Kabaya ng'aleese omusaabaze kuno naye nga bamugaa wano ewa Kabaya n'asibira awo ngenda okulaba nga Saanya yampita
nembuuza Saanya kiki Buladi. Saanya yangaye mwana Kabaaya. Nejjusa olunaku lwe nava mu kkomera. Nali bulungi mu kkomera. Banne neewuunyiza era naawe nga bwe weewuunyi. Nga buli omu ayagala fuluma kkomera. Gambye biri wano byewuunyisa Buladi nti abantu bakozesebwa okitegedde ne biwunzika nga mumulaba nga wadde tabagambye nti bakukozesa naye nga bamukozesa. Yaŋŋambye buli lwendaba Olivia Lutaaya mwana ŋŋamba oba bandoga naŋŋamba mwana bankozesa naŋŋamba kati nabadde ne Kololo Museveni yansindise mu PDM naŋŋamba ne PDM sibitegeera nze natunuulidde sa Kwekaye Saanya kyategeera paka kati takituukangako. Bannange bwe nalabye ekintu kya Saanya towakanya muntu yenna kyalowoozo kigamba lujja nti leero tuli bakyali enkyo oyinza obutaba kyali wange n'onvaamu gwe sijja kuvaamu oba nze nenkuvaamu nange sinza kwejjamu naye nga saawa zino embeera gye tulimu bintu byakwegendereza. Abantu bakyuka nnyo. Abantu bakyuka Buladi. Naye ng'oli bulungi. Ndikiriya. Kyakabi nnyo. Ffe tutugana kusimbula buli ekitambula sayidi eyo. Kabaaya gy'asinga otutegeera tuba tulina okujja tukikube mu tooki. Abantu bawanika manvuuli. Wendaba abantu bali mu kuwanika fulaaga. Fulaaga. Nange wendi wano ndi mu nsobi. Nagikugambye ojje nayo mbadde sigiina wano. Nenkuga ojje nayo gwokoze ensobi. Ensobi yange. Ekituufu kiri nti kikolwa kituufu nnyo okuwanika fulaaga nti protest vote wetulaga tewajja kubaawo agamba nti babadde bakutte mayinja nti oba babadde bakola bwe bati omukono omulala ogulaba omulala gukutte fulaaga Uganda waggulu kakati kyekiriwo olwaleero era nange nziramu okikubiriza buli munnayuganda wadde leero wano wentudde sigiina naye nkusaba n'abo abatambula ne Mr. President ntera obbiraba nga siriiwo naye ng'olaba oli atudde ewali President talina fulaaga eyo tetujja kulagira baligikwata nga ffe tetugiina. Kitegeeza buli ali okumpi ne Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu oyina okuba ng'oyina fulaaga ne wano wendi nenenya era neetonda eri bannayuganda okwogera ebigambo bino nga siina fulaaga eyo. Naye ogwo musango gwange kubanga neeyamye ogikuwa naye sigireese. Weebale ku kyo. Ate naye nenenya ab'amaduuka wempitidde awo. Kugamba era ng'onkubidde essimu negamba jangu ne Uganda fulaaga. Ab'amaduuka mu bitundu bye nankuwadde awo okkirira wootyo nammwe tubanenya. Lwaki tembadde na fulaaga nga nginoonya? Era n'ekyo kati kambagambe n'ekino nti olwaleero yeetunda. Munnayuganda suubula fulaaga zikubeere kumpi. Bw'oba osobola zikola zikole ogenda kufuna akasente. Kifuuse kyatunzibwa ekityo. Anti bapalalanga nkoofiira. Kati leero mugenda palala na fulaaga. Nabagamba anyiga amapeesa. Peesa ku peesa. Kati fulaaga mugenda kugamba ki? Osubirayo omuntu okusanga ne fulaaga gubibeere omusango. Kyetulinda tulabe nti okuwanika fulaaga eyo musango. Eyo buli omu akkirizibwa wadde kyenkofiira tewajambala okkirizibwa okuwanika ensi yo waggulu. Era oli waddembe nnyo okuvaayo n'ensi yo mu maaso gaabo abatufuga okubalaga nti tewali bwenkanya ng'okutte Uganda national ki fulaaga. Naye yenna yalowooza akafulaaga kati olwo omuntu guba gutya omusango okkunga abantu okugula fulaaga. Kati kagambe bano nabagamba Kyagulanyi tebali mutegeera. Wabula ate ffe tulengera nze taba na kwogera nti kwata fulaaga eno nze namanyirawo ne ngamba leero kabadi kapya. Kabadi kapya bino birala. Simanyi musirikale agenda kuyimirirawo akookinga emmundu oba akube ttiya gaasi ewali akutte fulaaga eyo. Wabula nga ate lujja teweerabira nagamba nga tugenda mu kalulu ka 2026 tewagenda kuba ttiya gaasi. Ekibulawo n'emmundu nagigamba kyeki kyabulako bagibajjeko.
kubanga emmundu eyinza okuleeta ebizibu ebiseera ebisinga oyinza okuba nti wajja na mmundu emmundu y'amaanyi naye ate emmundu eyo tuyinza obutagirwanyisa ffe naye ate ne tukozesa ggwe n'ogikozesa bubi neekujja mu buyinza ogiraba nti oba w'amaanyi ng'ogirina naye emmundu eyo tusobola okukozesa ensobi n'ogikozesa bubi era neekujja mu buyinza nga wajja na mmundu ate eyiyo yennyini nga yeekujje mu buyinza kati ndowooza bayinza okukitegeera nti we tulaga wano emmundu eyo naye esookedde ebbali nga tiyagaasi bwasirise kati gwe kankulaga ekyokulabirako olwero Kyagulanyi ali mu kutambula ng'ali mu kuwakanya amateeka bano ge bateekawo nti toyita wano oyina kuyita wano n'akulaga nti kati bikyuseemu tuyita wano n'alinnya artist boda omanyi kyekitegeeza waabatwala ne ku kiri kye nabagamba nti mwabagamba nti temubiriimu mwalifiirwa ebyammwe kakati tali mu kugamba nti mwe mugende eyo wabula naye asitukiddemu agambye nti bano bakyali tusobola okuyitawo awo wadde balina emmundu 100 wadde balina emmundu 100 tusobola okuyitawo nze bwe nnengera ekyo nange nsobola okumanya nti oke bano batukanga bulijjo batukanga n'emmundu naye wano tusobola okuyitawo kati bwe bunaakyenkya nga batubbye akalulu ne tugamba kyekiseera kusimbula ne Kabaya gw'obadde tolaba ojja mulaba n'omulala gw'obadde tolaba ekyo no kyefaananyizaamu Honorable Lutamaguzi kye yayogedde bwe babadde Nakaseke yazzemu nga era bw'ogambye Kabaya gw'obadde tolaba ab'e Nakaseke muyimukiremu ab'eGomba muyimuke ne ngamba we mututadde kati awo wetulaga bino bya ddala buli lunaku tubagamba nti bino bya ddala naye abamu bagamba bwe banyumyamu kiboozi naye kati tunula nnyo buli Bobi Wine walaga kakati kampeyini eziddako kigenda kusukkaawo ate Bobi Wine mugezi kati mnawulidde Mwai Museveni mulwadde wabula Mwai Museveni yabadde simanyi eyo waddokolo yabaddewo abayimbi gye bagenze pakwaki ekyabadde pakwaki nga bonna baana bato nga bonna benkanankana bwe bati oba masomero kyagawaayo abaana abo buli omu ali mu kwewuunya nga baana basomero maaso wabaddewo baana basomero emabega nga waliyo bantu bakulu kati gwe kyolina okwogera naawe osobola ozibiikirira ekyo nti ebintu bino bikalubamu lujja bikalubamu nagamba newammwe tewateredde tewateredde wammwe tewateredde nga tukyali ku Kabaya nga tukyali ku ky'abantu gwe nno ojja kuba toki mu baana b'essomero oba bakulu oba bato naye Bobi Wine bagamba asomba abantu Bobi Wine asomba abantu buli walaga ffe tutegeera bulala wammwe bagatukuba bukubi kati kagambe abantu badduka okuva e Kampala ne bagenda emitiyana ku bigere ne muggala ekkubo ababooda ne bayita mu Kalitunsi booda omutwalo nga mulamba gundi mmwe muve mu Katemba abantu bakoowu kati ali n'ekirala bakimanyi nti okudduka kwe baddukako bati mayiraana bali mu kukola practice yakudduka mu protest vote walinga kiwedde kino n'ekintu bano abantu baali kitunuulidde nnyo nti omuvubuka oyo adduka okuva e Kampala paka Mityana olunaku bwe lunaakyanga kudduka naye zo banjye nasinze okwewuunya manyi Kabaya gye nasinze okwewuunya ne Mityana kale naye ekyankwanzi naye abantu babaddeyo nga bangi teri gye batalina kubalujja kati kyoba omanya ekinyiga omugwere kinyiga omuganda ekinyiga omusoga kinyiga omunyankole ekinyiga omuteeso kinyiga omukolomojjo onoonya woofunira nga tolabawo wabula ogenda okulaba nga buli akugamba ekintu kiri fiiti ng'alina ebali ng'ate bo ogenda okukiraba ababakolera era nga be batono wabula ffe abatabakolera abali obubi nga tuli bangi
ngolowooza ki ekinaddako kibuuze munnayuganda aligwa omubuuze ki ekinaddako ye nga bw'abiraba kyova olaba ffe tubiyitiramu n'abalala ne tubagamba munnange waali twegasseeko kubanga tubiraba nga bigenda kutambula ensobi zibadde nnyingi abantu tebabitunuulira nti n'omusajja okugendayo okwewandiisa kyali kimenya mateeka nga buli omu akiraba nti kimala ovudde ne ku pulogulaamu za Katonda okitegedde weefudde Katonda kati bino bya Katonda olumu olutalo lubamu ne Katonda nti ebintu ebimu bye mukola ne mugamba nti katugaane nga Kyagulanyi okuyita eno Kyagulanyi avaayo n'ebigambo ebigamba nti mwebale kundaga makubo ge mumpisaamu kindaze we nnaatandikira bwe ndaba Ssaanya ng'akaaba ndaba omulala abakolera nga yalirabidde ku Ssaanya ngagamba ebigambo byenjogera kambikomyawo bya bulimba nga gw'olaga banno nti kino kikola naye ng'osooka kiteeka mu babo ne bakikozesa okulimbalimba bano abatakikozese nti kirungi naye ng'olimba naawe okimanyi nti si kituufu kati bwe bityo bwe bitambula tuli mu layini eyo kale nga tetunnagenda ku kaadi ya Namulindwa nawuliddeko nti ye bamaze ne bamuddiramu naye nga tetunnatuuka awo waliwo debate eyazze eya ab'ebitiibwa yakomyewo twasembayo kiwulira ku Mpuuga kati ne ku Sseggona kyakomyewo eky'owekitiibwa nga kikuliddwamu omukulu Ssemujju ab'ebitiibwa erimu abatali ba bitiibwa ba amacha bakomediyani tusabula kati mukulu Ssemujju kyalina omumanyi ab'ebitiibwa balina ensobi gye bakola okitegedde Ssemujju ye gy'ataakola n'anywerera awo wayogerera ebigambo bye naye nga mu tageti ne Ssemujju wali omu ku abo abali beetaaga okusemberera abatali ba bitiibwa ffe tusobole okuba nti tusobola okugonza mwami Museveni mwe ababadde bamukolera ebbanga eddene nga mulimbalimba bannayuganda nti muli nabo naye nga muli ne mwami Museveni mu katemba okitegedde ffe twali tubaagala muveeyo eringa ebibiina biri bigudde tumaze obbikuba bulungi mujje wano ewali amateeka amatuufu mu kamyufu wano Ssemujju wano tewaboola oba obadde mukwano gwa Bobi Wine oba oli mukwano gwani okitegeera kyali kibale kino kyali kibale nagamba dda nti ne Bobi Wine okugenda okusaba kaadi mu bibiina ebyo yali tayagala bamuwe yali tayagala wabula ffe twali tumanyi ekintu kino gye kiggwera okwekwasa kube kutono naye nga tukimanyi bulungi nti Bobi Wine agenda kuba w'amaanyi nnyo akube bano bakyali obubiina obwo bugwe badduke nga bajja eno gye tugaba empisa kakati saawa yagaba mpisa teri wa kitiibwa buli gwe tugamba nti todda gundi Sseggona gundi yakomyewo Mpuuga agenda kwesimbawo mu kifo kye ku DF agenda mubaka ng'omubaka awo okukubidde engalo ogenda kuwulira Sseggona ajja ne nagamba oli negamba akaku kaweddemu ne leero namugamba ate akalulu ka LC1 ku kyalo kwazaalibwa oyo tasobola kuwangula wabula bali mu kubuzaabuza abantu engeri enjala gye baluma bannayuganda twawunga enjala bw'eba ekuluma basobola okukozesa buli kimu bulaadi embeera gye tulimu tetukyanenya munnayuganda eyagenze mu mikolo gya Museveni n'ali emmere tetukyayinza kudda ne tugamba omuyimbi yagenze mu mikolo okitegeera ne muteekako nnyo akaliro kati ndakitegedde nti enkuba yali bwetyo okitegedde nti enkuba okujjawo ab'amaanyi yali bwetyo naye mwami Museveni ye teyategeera nti enkuba y'ab'ebitiibwa eriba bwetyo ye yalowooza ab'ebitiibwa bano bajja sigala nga babuzaabuza abantu babeera mu Buganda ko kasaawo kyawedde Ssemujju kiri kitya Ssemujju addeyo ekiira ye alabe
abyogere ebyo bw'amaliriza tuleeta gyali eyo. Ku luno tujja ku luno teri kuttira muntu ku liiso kyova olaba Nerukwaga ayina amuliko nga w'amaanyi. Ssemujjuŋŋanda yamutegedde gw'aliko ndowooza. Ye kansaani oyo erinnya linvudde ye kanso namateeka nuupu awo ate w'amaanyi. Aleme kutya olw'oyo azze omuvuganya abeere mugumu, ebintu bino bibaamu puleesa. Aleke kweraliikirira agume nga bulijjo awulire bwe tumutwalako akafaako, kubanga wano tetukyayagala kasasiro. Tuli mu kulongoosa wano mu Buganda, ate wo wano mu Buganda tugenda kulongoosaawo. Ssemujjuŋŋanda asinga muyingo olowooza. Bangi asinga Ameeriya kyambadde oyo. Bangi abatunuulire. Olwaleero Ssemujjuŋŋanda omusajja Bobi Wine be yamye kaadi bagamba oyinza okuba nga tonjagala naye oyinza okunneetaaga kubanga nsambisa abiri nteebesa gonna. Olwaleero akaaba ebiyengeyenge bimujja naye nga balimba abantu ebbanga ddene nga tubawa ebitiibwa enzige ezambadde amakooti y'enzige ezabulirawo. Enzige nazo zajja n'ebyazo ne zibaako ezitwala akasente. Kati Ssemujjuŋŋanda be bamu mu baali mu makooti ago ng'era bajja mu paalamenti ne bagamba kati enzige ziri nakapiripiiti twazirabyeko egindi. Waliwo n'omulala eyajja nazo Ssewungu yafuna kaadi. Kaakati nga twogera ku kaadi nalabye social media wiiki eno yonna ebadde nnyo ku Flavia Namulindwa nga balaga ekibiina sinalaba nga bavuddeyo nga boogera naye balaga nti bamuwadde kaadi abanga gwe baddiddemu oluvannyuma lw'okuba nti gwe badde bagiwadde saazi bagimugyeko ne bagiwa Flavia. Osangera wabaddewo ensonga Flavia bw'okitunulamu Flavia yafiirwa n'omulimu. Yagendera ku kyeyo n'agenda akubemu ekyeyo mukazi wattu. Ebintu ebyo tubitunuulire. Omukyalo oyo nange bwe mbanze nsobola omuddiramu kubanga yayimirira ng'omukyala. Bino ebintu lujja bizibu. Abantu bali eyo basirikidde ku mirimu gyabwe ne maduuka ng'atya okwogera ku bintu bino kubanga ye ateetanga ebintu ebisasula emisolo. N'agamba munnange ate naakola ntya? Kati Kabaaya talina kyafiirwa. Okitegedde yajja kwogera amazima. Flavia yalina omulimu. Mukazi wattu kubukedde era nga nange ennyumirwa nnyo pulogulamu ye yabeera nkosa 7 bagiyitanga batya ye oluyimba lwo nga nkubira alabika naye era oluyimba olumu wasalirizangamu Flavia. Oluyimba lwani? Ennyimba osanga wasalirizangamu. Yagana olukuba. Nedda. Osangawo era babaayo nga bagaa Flavia Namulindwa. Teyatukola bulungi oluyimba lwo. Never know naye nga kale yasibalo. Era bwe kiba kyetaagisa yali yeetaaga mudaali nga bwemba pulezidenti nga mmeefuga agabaddewo wano nsobola omuwa omudaali ng'omukyala nga bwe twalaba Esther eyasalawo mu nsalawo mu musango gwa Bobi Wine. N'agamba nange nina okusalawo okwange. Abakyala bazze bakola okusalawo ennaku zino. Kati Flavia yeetaaga mudaali kati omudaali gweguliwa ye kaadi. Era nange nkisanyukira okuba nti basobodde omuwa kaadi n'oyo. Kati n'ekyo kyekibiina kyetuwagira oyo. Ekibiina ekyo kiri mu layini. Sigamba nti okitegedde basobola okudda naye emabega ne bagamba wadde gusuze gunaatuwa empoza. Nange ebiseera ebisinga mba n'ebintabula neŋŋaana ekino nga kiganye. Nina ekintu kye neeteeka mu bulamu bwange olumu ŋŋamba kankireke naye mba nsiriikiridde ne nfuna solution ate. Ekyo ne kiggwa. Kakati ne bano batuula ne balowooza nabo bantu. Flavia yafiirwa omulimu. N'omulala waliwo n'abalala bafiirwa emirimu. Ne bo ne babawa ebifo aye ne batabikozesa.
Flavia teyayombye wano nga tebamuwadde y'omu ku kakati yoyo omukulembeze omutuufu tali yakitinga ebintu bwe bityo nga bituuseewo kati oyo mugasse ku ba big eye bazira kati olaba obutali yakitinga kiraga ne big eye nga bwe nagamba kisoboka wande ne tugenda okulaba nti big eye bagenza otunulatunulamu nga yeetaaga wali asaanawo kubanga fe Mr. Kyagulanyi ono president yatugamba bw'aba munnayuganda ng'ava Kotido najja ne yeesimbawo wano tekiina buzibu munnayuganda bwe tukwata big eye ne tumuteeka mu constituency endala tekiba na buzibu oli ebintu bye tebiwera oli omulala nga tuga big eye yambala engatto za lujja kitegeeza big eye naabeerewo nga akimanyi wali ekifo ayinza okukifuna wamma gumeraawo essaawa yonna ekintu kyali abika ate kino ekintu kinene tekyetaaga na bifo bayinza omuwa ekifo kya Nubianiri kuba ye kati agenda kuba gambye kino ekintu kinene tuyinza omussa wali mu kitebe ne tumuwa ekifo Nubianiri bw'abaddeawo nga tulaba sooka obukulembeze bwe butandikire wano manyi nuupu NUP ssomero era nga waliwo n'essomero okitegedde kati kitegeeza ali ku ssomero tukyasobola okuba nti principal muyita n'amuyitiramu omanyi bino ebintu nze mba mu bitongole mubeera mu bitongole ne wabaawo ensobi eyakoleddwa bakuyita nga ggwe ne bagga kati Mr. Joseph olaba wano neewano wabaddewo ensobi emmere gye twagamba eya wiiki yakoze ennaku nnya okitegedde kyabadde kitya kati awo wetuli bintu bino big eye abeeraawo Flavio oba yafunye nako kabonero akalaga nti n'omulala ali mu complain nga wakoze bubi osanga naako kabadde katego nga bakyagamba ku yagundi ono ne gundi ono gwe basindise Makindi ono apalala kyali badde kitya neroza ne kubafunye tebikyasobola okyukamu ne bagikujjako bana abasebuleetinze buli eyagifunye naye teyeyibaala tebakyayinza kukyuka okusalawo kwabadde kati kitegeeza kaadi eyo gye baagabye gye basoose gwasula ne bagamba agwaweddemu kwemu netwagala ki nalabye oyo Honorable Sars nga bagamba nti yaliko mu mukolo ogumu ne Genosale ne balaga bu video awo nayo babaana bagasse bugatte naye nga nabulabyekawo ku mutimbagano tomanya kisoboka wano ebintu ebimu tetukyabiwanikanira tukkiriza era bw'olaba Kabaaya n'omulaba nga alina abasajja b'enaalemu n'omusanga ne Aji Kiyimba waliwo omuntu gw'olaba nti oyo bulooka akati tumulabye ne Kabaaya olowooza kiki ekiddirira baayogedde ki era olumu birabisa ogenda okulaba nga Kabaaya anyoola vyeyiti awo ne mugamba yalidde mba Nnayuganda olukwe era nga kyekyo oba walidde ne bwe mba naguze wano kawundo yange nga nagyegulidde ku zange oba Benz C200 bagamba Kabaaya ajoge yakoze the C200 ye Benz kale ebyo bimu ku biri mu NUP oba ku updates esobola okuba tubawa mu campaign ezigenda mu maaso side eyo ew'omukulu Robert Kyagulanyi Center kuba Kabaaya ye agamba waligwa ye yagamba wayimiridde Kabaaya kakati nga tuvuddeeyo Kabaaya njagala tutunuulire ku nsonga y'abayimbi okutwaliza ewamu nenga tugenda tutunuulira ababiri abakulembeddemu Bebe Cool ne Kenzo olwaliro bali mu kusika muguwa ku kasente ka NRM ani alina okuba nga akajjayo ne proposal ani alina okuba nga eyitawo wenatuse n'okulya nti Kenzo yakuba Bebe Cool ebikono ate oluvannyuma ne Kenzo naye ne kimulya bonna tewali yafunye sente zeegasa mu kampeyini zino Kenzo tekinnamulya Bebe Cool ye kimukutte omanyi lwaki kimukutte ebintu bino olina bitunuulira
waliwo omusajja omu ku basajja ba Museveni yagamba genda ompaabire ewa Katonda. Omulala n'abuuza n'agamba twalwana. Olutalo oluzze lubeerawo twalwana. Kakati wenjogerera olwaleero Bebe Cool mutabani wa Mulwanyi. Kati Kenzo mutabani w'Omulwanyi. Mutabani wa Chief Ali. Kiwedde ndowooza ne bwe sikutwala wala. Kati mutabani w'Omulwanyi bw'aba kitaawe taliiwo kitegeeza omwana aba mu bigere bye. Yalwana. Musuuza yalwana. Musuuza yalwana. Kati gwe bino ebintu temunnabitegeera. Ffe bino ebintu tubitegeera mu sitayiro. Tusooka ne tutunuulira Musuuza. Takubye Bebe Cool yekka. Musuuza alina statement gye yakola. N'agamba abayimbi ba Mbowe b'e Kampala mulindire Kampala. Naye no gye tulaga waliyo abayimbi baayo. Kitegeeza Musuuza teyayagala bagamba direct nti ne mu byalo temuddayo. Abakubi abalisa. Mu abayimbi bali abayimbi beeri bajja kweyimbira embalala. Waliyo abayimbi baayo. Kitali badde kibindowooza. Musuuza nga tyatayogera nti music industry yagwa. Yagwa. Naye kakati bwe yagwa yali ya tekiniki nga y'abagezi. Kyagulanyi ye n'alengera. N'abalala abasirusiru nga Bakabaaya ne tutunula ne tugamba naye lwaki nnyo kibugumye nnyo mu kaseera kano. Mwe Museveni ng'abadde tabugumira mu bayimbi. Ffe ne tumanya nga twatuula dda ne batugamba omusajja Bobi Wine n'atugamba Kabaaya we tulaga wano ogenda kulaba ssente nga weeziri, ogenda kulaba okutiisibwa naye ekisinga mu byonna sayidi y'abantu. Abayimbi twamanya nti mujja kuguluba nnyo n'Ekyagulanyi. Naye ate ne Mwai Museveni ng'alina ekintu kimu nti nnina okukuba abayimbi mu sayansi. Kati Musuuza y'abayinako akakwate. Mu Federation. Sinaawe wokka. Tuyinza okugamba nti ne mu musaayi. Akakwate kwani? Tuvudde ku Kyefwali. Yali Omulwanyi. Kati nze ne nkugamba nti ne mu musaayi. Museveni ne ba Musuuza oba ne banne gurupu eyo. Musuuza yaliba n'akasaayi. Wali sinakuteebereza gwe musaayi nti tekikomyawo nti n'emirimu gye tuzze tupalala wano. Wetugamba emirimu gigabwa mu butali bwenkanya nti awaayi ab'ekika kyammwe bokka be batwala ki emirimu eminene. Abantu baffe wano ne tuba nga abantu basomye nga bafuna obulimu obw'owansi ne beera ne bakola ki. Kati Musuuza bakoze nnyo okumusembeza awantu awo era atuuseewo. N'omukyala gw'ayina nayo yali tekiniki neera n'asembera wali. Kati olwairo bamukozesezza akubye abayimbi bulungi nnyo n'abateeka wali Musuuza. Musuuza abakubye kubanga abagambye bwe tugenda mu Arua mmwe temujja Arua waliyo omuyimbi abayimbi. Bwe tunaaba mu Acholi waliyo abayimbi bakyoli bemmanyi nga ye yeevugira piki ye ku kyalo nga naye serebu nga bwe mujja ku Kivulu Firebase yezze ayimba ne bakuba enduulu. Ne Musuuza y'okumuyamba ku ssente za Federation si zaayogeddeko. Ali ku ssente za campaign zaakwatako emitwalo nga 10 naawe abayimbi b'ekyalo ekyo ng'atidde bano abasaba miliyoni 5 6 abakubidde awo. Byabadde mu ssente. Kati bayimbira bwerere bakyayina omulimu. Museveni amaze obbaabya wali nti tuli ba mukwano bw'ate bw'oba mukwano gwe wano nga bakukyawo. Omuyimbi oba mukwano gwa Museveni nga bakukyawo bagamba ensi ya mukyawa. Kati kitegeeza naawe bw'omwegattako nga naawe bakukyawo. Kyasigazizza omulimu oguliwo nga yagugaba. Campaign. Yagugaba. Kitegeeza campaign bwe zigwa Musuuza yasigaza omulimu bali tebalina bifo. Bwonga butandika okuguluba ne bannayuganda abanyiivu. Kati kagambe bino toliddamu kulaba lonki ya Liripazo, toliddamu kulaba lonki ya Gulavito w'eddwaliro,
lonchi ya Bebe Cool eri boxing de oluyimba lwe yakola n'atambula n'anoona ssente y'omusolo siruwulira na kuledi nange yatambula Kenya n'agenda buli wamu ku nsonga eziruma bannayuganda nga ye omwami agamba ntambuza music yono wamutambuza music yaliwa Nigeria ndoza kazanya bazina tewali ne wano wenyini ewuwo wova tewali luyimba kati chichi kati akolero nche rugogo kale ate bwe biggwa bino Katonda wange nze temumbuuza nga nabagamba kati bannina betugenda okulaba nga basayininga bannina Lozi ne bambi tava mu kuyimba ate abeera omubaka ate bwakuba kubendongo nga walukagga deka kusuula kubanga bona atunulira wali ssente y'omusolo bajja kukulobesa olabe nga tezimala bakuteerewo naananga ge bagaba naawe nnina otwale ove ku mazima kati sigala mu ndongo yebeezibikira ekyo kubanga abantu bamwagala nange mu matiro oyo akuba Nina Rosa ja Mama Semba bule abayina tujja kubanga agenda backboy kwali ate Kyagulanyi agenda mubaleetera hawanvuwe wali tolabe kati omubaka we naalemu anabazze sente zo zitereke toleeta bajja kulya ebiri etaano nga mu M7 bwabawe 10 bali ne babawe ebiri era ne batamulona olaba gwe wakigenderedde nti gye bagaba amafuta piki ziba mu layini ne bw'otunuza mu zitanka kamera ziriko Kyagulanyi ne mukazi we mbuusa piki gwe weegendereze piki ezo ogenda okulaba abazze okunywa amafuta g'NRM ne t-shirt nga ku tanka zaabwe eza piki noonaayiwamu amafuta ng'alengera kuliko Kyagulanyi eno sayidi eno kuliko babula kyokka aliko mafuta g'NRM naye banamu ababoda temuli balungi abatuufu bamanyi naye olw'okuba nti kyekiri kyegendi basobola okujja nti mpuuga abayise n'enjala gye baluddemu n'ennyama terabika ya bbeeyi twatuuka waawo baali batutuusizza abatubuusa ne babaawo nti munnayuganda agenda mu kaseera ak'obutaddamu kulya nnyama ng'awulira kawoowo era nga bw'awulira neiba amuggulako empala n'agamba ennyama empunyira bubi naye ng'ennyama yali agyagala okitegedde naye kati ng'awulira akawoowo ng'agamba ennyama empunyira bubi neiba ompunyiriza kumbe nedda si neiba gavumenti ye yaleeta ebizibu ennyama neewunya bubi onvuusizza akantu ako nkola ya Bobi Wine ndi mugende mulye naye bwe mumala mwebeereremu kintu kituufu ekyo tugenda tandika okukebera tanka zammwe ababoda kino nkikugambye kubanga nze nkimanyi bava ku zi stage ze tubeerako olumu mu ghetto gye tuva yasanya eriko ebifaananyi bya Bobi Wine eriwo yasanya era eriko ekya Kyagulanyi yabadde awo wennyini ng'akaaba yafuna ku picha ennamu nga yalina kakadde kati buli abakolera kyalagako kyova olaba eri mu miziki tebategeera ate bonna bansobedde oba bano abantu bategeera ddi tebalina oba budde bwe bafunamu seeti apaati ne bagaka neeyawula endowooze ne kino kye baŋŋamba kinaakola oba tekiikole munne ne babavuga supiidi nga balinga oba kiki naye era nga n'ekirala tugenda nitutunuulira abayimbi wano abakubye ennyimba awo ne baba bakabi munne nga ssente baazifunanga ng'olwaliro tebalina yadde akaluumu akamu nze ndaba force eno esuuzizza abayimbi balowooza mbw eno ekyansi noono n'abakozesa nga abategedde nti banywa nnyo omwenge ne bakola buli kimu ne bagulirira okubakubira buli kimu ne bakula baki sente ne zibaggwako kati n'abakwatira mu mbeera eyo nti olwaleero yalina sente takomye kwabo ne munnayuganda olina kubaawo mu kufukamira
oyina ebikubanja bingi tobalowoozaako ffe kye tugamba nti nedda tufuna obudde ne tweyawula. Akantu ako John Mulinde yakambuusa nti seti apaati funayo obudde weeyawule olowooze kino kye ŋŋendamu kinaagatta ku mwana wange, kinaagatta ku muzzukulu wange, mutabani wange gwanaazaala, olyoke ogende mu bintu ebyo. Saanyanga bw'omulaba akaaba kye saagala abalala bakaabe. Kye twali tutayagala abayimbi abalala muwolome kati muwolome. Ffe tuli eno tulaba. Tuli eno ne Kabaaya tujja kubanga ate tuddamu okusinkana naye. Ebigambo bibadde birungi oba buli bwe musanga ebigambo bye tebibakola bubi kyenzikiriza oba bifaanagano biba byanjawulo biina engeri gye bijjayo omulamwa ate waliwo gurupu y'abantu abakukkiririzaamu nga bo bagamba ku Kabaaya kwesiva naye abamu ne bakiyitiriza mbu akazindaalo bannange abakazindaalo mukome. So nange ku Kabaaya kwesiva